Breaking news kakono akwatidwa wali ku kooti bwabadde agenze okulaba pressure 24/7 kati bino nebisinga okugenda kulaga engeri gye bamukuttemu basoose kugamba nti ayambadde empale enyimpi era nga ontakirizibwa jjukira olunaku lwaliro pressure lwakomezebwawo mu kooti ya Buganda Road okusobola okulaba nga oba oli awafuna omukisa ogw'emira oba si ekyo ayinza okuba nga yandisalirwa byonna byonna tugenda kuba nga tubiraba era nga ffe twagobye bumale asigala ku katini era video eno nja kusaba agimpereka like gintereka ekigalo okuba nga information eno fefeka abajina kakono ye akwatidwa habubi nnyo ngenda kubanga nkulaga katambi ate engeri gya mukode jukira ono akyalina emisango ate egy'okuvuma mama gravity era nga ono naye ateerebwa buteerebwa just kukweyimira obako alima ku kakalu ka kooti ate akasente zewamanya si goena yalinga atugoberera wano kati ye pressure olunaku lero agenda kubanga aleetebwa mu kooti era nga embeera bwetyo bweri wali ku kooti ya Buganda Road wetuli nnyo okulaba nga ffe tukuweereza anti olina okutambula n'okumanya olina kulayikinga vidiyo eno ate osobola okubanga otubulira n'ekyolowooza gwe olowooza kakono agenda kubanga yeeyimira olunaku olwaliro awo tunyumyeyo mu comment section olowooza yandiyeyimiriddwa embeera ku kooti nga wogimanyi bandimusonye oba emisango alina mingi nnyo asigale nga akyawere nemba najjukira emisango mingi nnyo okwali okuvuma ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ate kussa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ow'ekitiibwa Ronald Mwenda Mutebi Bene Magulu Nyondo ate n'okwo kwaliko ne Museveni ate kussa abakulu abalala bangi nnyo ate nga oli awo bakkiriza nti ono pressure 24/7 asala kubanga avundira mukomera jjukira kooti yakatula emirundi ebiri era nga enakusomezi nga 7 twabibaleetera wano pressure kata akaba amaziga nga abamuganye kubanga yeyimirirwa era nga ono agamba nti yali awulira bubi nnyo olw'okutulugunyizibwa kwe tutategeera akwali lwaki baali bamutulugunye so netutegeezebwako nti ye yaddizibwayo era nga essaawa eno agenda ku ssaawa yonna kubanga akomezebwawo enteekateeka ate tulabe bwe zigenda okuba nga zitambula ffe egwaffe wetuli kamera twazitezedda okusobola okulaba nga buli munnayuganda yonna gy'osinzira okuba nga olaba embeera y'ekkooti ogifuna live loud and direct balooya be nabo mbalabyeko basazeewo kubanga bajja ate basobola okubanga enteekateeka zonna babeerawo okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo pressure 24/7 olwaleero lwakomezebwawo mu kooti kati kankulage embeera nga bweri ate tusobole okuba nga tweyongerayo mu bufu likinga video eno ate wanabayigi subscribinga gwatula mu mbyo gusooka nja kujjukiza mukwano gyaffe aba international conference gwayagala okugenda e Canada omukisa guguno weeguli ate byonna ogenda kubanga ate obifunira ddala bulungi nnyo enamba ya 31 just gugamba njagala kumanya kuteekateeka zi Canada abalisiti yasimuka kubanga ennaku zo ziweddewo osobola okugulira kupepa akamusipiri yayiriri osobola mu Canada yalituuse naawe obulamu agimiti kale yakugamba gwe alina ebizibu ebitatambula bulungiko n'ebyogenda byetukyaganire mukulireko enamba yesenayo 515 ate omanyi enamba bitambula tuli mu kibuga agule ku mpale empanvu ffe kooti oluwedde twatula ku guno omukono kyesimanyi oba gwemuko kamera egenda sooka etunule wansi lwansonga si buli omu nti afa gakkirizibwamu okumutunuzaamu sofa sayidi eyaffe gye twali tulina oyingirako kya unfortunately yeno kooti yatudde dda nawe tontama ate but guys pressure 24/7 oluyimba lwo lwasoose lwafulumye hit 2024 the Kabaka. Majigaza the hit from Kabaka. Yeah. Pressure 24/7 The Kabaka. so guys yeyo gyemuwulidde nawe tontama ate but guys pressure 24/7 oluyimba lwo lwasoose lwafulumye hit 2024 The Kabaka. Majigaza the hit from Kabaka. Yeah. Pressure 24/7 The Kabaka. so guys yeyo gyemuwulidde temulowooza nti mutaddemu buteesi yayimba bw'onyirira ng'abasoga yagamba wallahi
gwe naawe nnyabo tuyambe ng'ofuluma ng'ogenda kyonna kyenjikoze kikulu omanyi ono ndayivuneka nokokabasoogaano gipusinga wa nga balaba ku bbeeyi TikTok emanyira ennaku zino nti bagala promoting sexual content. Luno limba wandi ringira kyo kuwangambye nkozi eri waka ate oba otuke waka bayanga babira kukyamana twandikozeyo kirive netukumamu side by side onyiriranga abasoga A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752871515 bw'abaana ng'atandika okuwanuuza entalo one time you will be back here nenga abantu bavumye ensogi gayo gidiranze Uganda woza bleeding era okoma wano werabire nennyoko n'abaana bana baganda wabaleka wano abamu mugenda muleka wano n'abakazi n'abaana bamwe hane mudaine mubologa nengambe mitwe gino mwetise gyaki ate nga abantu bamombalesa wano bakadde bali wano bamama bali wano kigambo si kyemukono ekyawa bantu bangi babologa katotulabya kuona omusajja ERS man kitawe yafudde nga tasana kudda muziika lwakubologa bigambo bitakwatagana takyasobola kudda tali proud of naye nga ate family ye eri wano n'omwana we yafa balamu yamuziikira hata kyo neme kukyogera okay tubabuzaako nga tubagamba ensi bwetu bwetambula ensi yaffe tuyiga okujagala abantu abaddusa mu Uganda by the way let me tell you something bw'obanga Uganda yakulema n'ogivaamu n'ogendako ebweru naye ne wakulema n'odda tolina moral authority kutesa ku ggwanga Uganda please shut up which is weremererwa President Museveni agenze Zanzibar waliwo official work jagenze Kabaka Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalagassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalagassociates.com.